Who's Bobi Wine? Fullfigure ayambalide His Excellency Bobi Wine ku nsonga azeyogerako ku lunaku lwe Sunday wali nga bajjukira abo ba foot soldiers abasobola okuba nga bafa mu mwaka gwa 2020. Kakati tamutaliza era nga byonna ngenda bikuwa maaso awo bitiisaamu era byewuunyisaamu ebigambo bya Fullfigure ate awamu nekyo akuleetedde kasuku ku nsonga za Bruno naye atabuse ate oboli awo n'omukyala mukulu ayina byayongedde okuba ng'ayogera omukyala we UK Bruno agwagamba nti yamuzaalamu n'abanga yamuleka byonna nebisingawo ngenda bikuwa nenga like nga video eno subscribinga ate solonga kubanga tutambulira ddala wawo abawanda jazzes bano batuusa mjozi okuva ebweru eggwanga kakati ate myonna gyewagira basobola okuba nga bagikutuusaako wonna wooli kakati enamba weeri awo ku screen osobola okuba nga obanyigamu ate ekintu nekitambulira ddala bulungi nnyo. Tutambula ne bannaffe nga bano nno bayina conference wali mu August w'omwaka ogujja kakati abantu bakugamba atandika okusonda akasente osobola okubeera part of this era nga bayino bagise international conference on maternal, newborn and childbirth kati abantu bakugamba nti $380 ogwe omukulu ate ng'omuto $200 kitegeeza oyo aba student so yonna gy'osinzira okuba otulaba egenda kubeera wali e Canada mu Sackville wali mu Toronto so make it happen osobola okuba nga obeera part of this era nga bagenda kuleeta abakugu okuva mu nsi yonna basobola okuba nga bakusomesa oba oli awo kijja kuviirako embeera bw'esobola okuba nga itambulira ddala bulungi nnyo nja kukoma awo nja kuba maaso ngende kubanga bakuwa ebisingawo kakati njagala kuwa Fullfigure ate alese habwino owa ate tusobola kadi ziri kuno gwani akuyita ku mukolo osiba ku social media webamba ovuma abantu otekayo ebitundu byekyama ate nakuyita ku mukolo gwe musingi gwe mwekoledde fe batuyita zino kadi anazirese kadi zizo ati yani nzimbale bali mu bango bine ku twetika sebone tuleta kadi zizo mbisanze kuno kati gwe ani anakuyita ku mukolo gwo tunulikako bakuyita olagewa ogende wani President advisor ani anakuyita temuna nango izigenda ku mikolo temunyuma kulaba mu oli kumpewo okola olinga aliekewo ati checho tebaina misembo izigenda ku mikolo abantu abasinga bagaye mikolo janta mangatana byakwambala sirogera baganda kakati bakuyita olagewa abana abamu muvane ne mukugamba oba bayine bantu baba bazaala batya baba akulira byewekola ku social media byoyogera entambula zo ebitundu byakye mwabisa ku social media byafuka byalukale osobola kufumbira mwana wani mu family yani ero jafuna bali abafuyi benjaga tewala sa kutaga mu family ekwasa mwavude muyomba nalebe kino kisajja kino kivayo kigamba mwamuta Fullfigure kadi ne mutaji wa Bobi Wine nze muwabuza president insanity who's Bobi Wine mulinda abafu banafaje mugenda ne musatukireyo ne mwogere ebigambo mubulwe mutuuka mwogere kigambo kimu Museveni is the thief Museveni is the thief Museveni mubbi ne webuza ababba kyabayina amata gakabenja gonga tagabba abaswa kuyika abakuwasizana ulida nabumubuza inabana abameka nze yabula bobo tunagamba inababiri ngenda ine muza Bruno just manje inabana ababiri ko Bruno ninabasatu naisop byogera mu public omanyi ngati Faridah tegere era kimulumye nnyo atidde buja Faridah mwagane ku mukolo gwa mwene mujje mutandike Museveni zifu emikolo egimu mujesonyo muyiwendusi mu nva z'abantu musamala muli nyamuwaya bagaba tukana nagagavubuka ganagamba viri agayagago sibuli omuntu bajja bayita mulinde abafu mulinde abafu bayite mugende mwogere temunyiga ate bino byajja bigereke omukisa gw'omuntu newo ogulwanyisa nze ndi blessed from God nze nina omukisa ogutalina buyinike nze nondabira wano nno mpita wa bulijjo nkuyamba na buyambi naawe okufaanana nina mikwano gyange
oba abantu kati bembeeramu bayanga Dangote beggwanga Uganda baminisita bwensala okutambuliramu abo bokka sobola obeera eyo wa mukisa. Kasuku nakulabye yasose kusomera wano message ngabe yazimpereza aliwo lwagamba oliyo owe UK yasose mwana Bruno kete namwagala ko kyekyo tamalaga mansa watali break wono yasose nampereza message ndozo ziraba these two messages from my advisor. Those are the videos I had him saying to kids, okay? Nakati wanenga kati wana natandika you were defending him na njocha banafe linda muko kati wano wetu atandikidde kati soko lindeko bitisi kati for starters ngansanye soko liza naye nsanye soko liza yes bonange kwagala nnyo Kasuku I don't know kwagala nnyo I'm your best fan mbera no kuwasa tubona no bungu mwa kubira ngamba isoke tetetaga mwana kuvayo second zote binkwata ko namugamba that's fine bade manye byagamba kazini wangeyo nabali abalala mbumana mwina mu kubusabusa kitegedde mbumana mwina mu kubusabusa nengamba kirabika naye nengamba tobiwa mazi era najugana ne sister we tukyogera ne kigwa olaba kati soko lindeko so Dora ombe yayogera nti ayina omwana oba UK oba weya yali ayogera ku mwana wo so gwe n'omukubira n'omugamba nti wagamba olina abaana babiri kwe kuddamu nti bino byaddamu like ayagala keeping a privacy ya mwana biki but then okay if he said he wants to keep the privacy of the child I thought that is what you could want ideally, because do you want your child posted all over social media, involved in drama that, you know, and all that stuff. But then also, like this whole conversation to leak, to get to the public, what went wrong? Where is the problem? Video tujirabye nga muri gwe Edison Jenkins na Mogira kazanali mpuliriza buli Saturday if I'm home I put nepuliriza program ya masanyoza kati nembusalamu nemugamba ndabyo yogedde mulina abaana babiri kituufu nemugamba naye abasajja basinga bemanyi abaana 10 bakazi 10 webamubuuza agamba I have kids not a sosola na explaining bulungi nga wokirabye n'agamba yagala privacy biki nemugamba yeah that's good because now onabye message yange wemugambye nange saagala okitegedde privacy is okay kati ebyo tebibadde mu buzibu naye kati zino screenshot bakubye ezo ng'agamba just I don't want the privacy kati bo bali mu kugamba nze badde njagala posting omwana ate nga siwe kiri nze manyi abantu kubesobola okuwa omwana ne bamupostinga nafuna likes if I wanted saagala olaba saagala ebyo yoyo mwana ayogera awoganamu abadde akola ki ye abadde wakuba ayogerako abo abantu kati nga nange kumbe alina gyanjogerako
Mvadda ngebigambo bisuka era ne mugamba last man. Lwaki onjogerako kiki man kiki. Nenga yenze dora gwe yayogerako yenze dora gwe yayogerako because bakitegeera. Olaba kati yen abukana kuyegana kati rero nemubuuza kati kuno kusembyewo era badde avuma ngamba focus biki nze sina byenkugerako olaba nozana message oziraba olumu agamba mbu pretend like I died biki ente ngamba omuntu watuukira ati nga mukambwe ali aggressive manye ali aggressive ayina obusungu anga gininako eyo anga olaba olowooza nina kinamukola ekibi so ebyo bigambo zibadde byanjogerako ebinyiiziza era lero ne mugamba man ono rasta ayogera ate naye yasooka nakwogera ku Gloria yasooka nabyogera olaba yasooka Rodora nabyogera A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 887 15 15